lwa MC Mariachi terunaggwa era akomyewo Part 2 nga leero abasilamu abavumye bubi nnyo era nga yeggattiddwako Isma olaxes n'ebya Don Asia nabyo mbikuleetedde tobisubwa ate ye Bob Wine yeggattiddwako Besigye olunaku olwaleero ne bawuumya Soroti nabyo mbikuleetedde n'amalala agasingako togasubwa. Oli kuwanda boy UG wena ate na subscribinga tukusaba osubscribinge ompere neno video ka like esobole okutambula nga letunnerabira basponsa baffe ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga bano bakulemberwa Dr. Senjobe Richard era nga osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building okumpi n'enkulungo ya Kabaka. Osobola n'okubakubirako ku nnamba yaabwe eri awo wansi katwengereyo n'amawulire gaffe. Ate ddyo ssanyu jjerere eri Don Asia era emabegakaawo nga we twabawako ka vidiyo ng'abantu bangi baavaayo nga bagamba Don Asia agenda komezebwawo e Uganda nga boogera ebintu bingi bo bamwesunze. Kigambiddwa nti eno vidiyo yatambula n'etuuka ku bantu bekikwatako era bambi ne banoonyereza ku byonna bye baali basibako Don Asia era ne kizuulibwa nti ye Don Asia yali talina musango era bye baali bamusibako gaali matu ga mbuzi kumuliisa ngo era yaddizibwayo wali e Saudi era nga wenjogerera essaawa zino ye musanyufu azemu okakalabya emirimu gye nga we yali agikola wali e Saudi. Kola ssente okufuna balooya abasobola okweŋŋanga ebiwemmemeku ng'ebyo ebiba bibatuusizzaako obulumbaganyi mulyoke muveeyo okugamba ku bantu. Okyali mwavu osesemera abantu bajja basiba. Ate ye MC Mariachi tetumanyi kikyanoonya mu busiraamu kubanga ye akomyewo Part 2 nga gwo omuliro gwo gw'amaanyi nnyo era nga ye guno omulundi ogwokubiri ayambiddwako Isma olaxes basobole okuzzaamu abasiraamu empisa era nga kigambibwa nti omusiraamu eyasoose okuvaayo n'avuma MC Mariachi ye yakuddeko Isma olaxes waya ye Isma olaxes avuddeyo n'amuwa level era kigambibwa nti bambi ono omusiraamu ye bimususseeko ebyokwogera n'akaaba n'okaaba kuba abadde talina kyakuddako. Nawe kambikuwe obyewulirireko nga bano ababiri bawanda muliro. Gwe mbwagwe kaseeko osomese nze eddiini omanyi gye nsomedde eddiini bwe njogera ku lukuya ne mwogerako wa kitaawo toddamu kummanyira niga oyagala kummanyira Farooq ommanyi bulungi nze ommanyi Farooq nze ndi mwana muzibu nnyo togeza Farooq nkulabula togeza Farooq nsobola okukutunulira nga bakutta n'enkutunulira nga bakutta mpaka woggwerayo n'ebyogo ne bakutuga n'oggwerawo ng'ofa nga nkulaba bwenti nga seenyenyeza ate nga bwakangaza nze Kurani nze nasoma eddiini nze siri musiraamu be bansinga omumanya ebyeddiini okumanya nasoma eddiini natuuka ne ku ddala eri criticizing I can criticize Islam nze mmanyi n'okucriticizinga obusiraamu. Yagambye abantu amazzi ge bajja nago tap water mbu mazzi ga zamuzamu ekyokala sese muyita lukuya naye badde ategeeza zamuzamu kubanga gwe bajja naye yagambye tap water oyo katemba w'Abawarabu ne bava emakka najja ng'azunga n'agadomola g'amazzi mbu aleese lukuya oyo si lukuya oyo tap water. Yes, tap water bazungu bagezi. Nabbi we yateeka ebigere waali wamu awaava amazzi gaggwawo dda abazungu bakya baatega Abawarabu manya ne bagaa kasita tubakyabirivinga nti lukuya gyali ne bateekawo taapu waliwo n'emyaka banne bajjajja muno n'omusajja munamu mumulaba abantu kubonaabona ng'omuntu alina gy'avudde abantu gye balowooza muno ewali ssente ng'avudde walina ekinusu kya bote takirina ate asabiriza busabiriza mwe nga temumanyi ne musaasira abantu mulaba muntu keera ntya ng'atetenkanyizza talina mukazi mwe ne mulowooza abantu alina abakwata naye kati ate walinnya gye gava sekaseeka konna kajjudde emba obunaku bukajjudde n'obukofiira ayi Allah omusajja yeyita Isma. Ate ye Bob Wine ne Besigye bawumiza Soroti we babadde nga bali mu kunoonyeza omu ku bannaabwe akalulu era nga ono abadde wa FDC nga bwe mukimanyi nti abanuupu bo basazeewo bambi begatte n'aba FDC basobole okulwanisa ONRM eyeesimbye ku kifo kino era nga kigambibwa nti ONRM leero olunaku luno ye bambi lale bantu babaddeyo batono nnyo okusinziira nti Bob Wine ye abaddeyo eno e Soroti nga nabo banoonya kalulu mwe balekwe kumira kuwanda boy UG omukama abatukuumire.